Okay, omulungi nate atulaba tukwaniriza wasibye otassebo osibye otannyabo nate tuli fenna ebudde bwa program ebakwatako ke kaseera munafa atulize tuna twogera ku nsonga ezikwata ku gwe nange ne coach Aisha Mulungi tumita coach nenga life coach leero tugenda kwogera ku nsonga tugenda kati wali mu kintu kiyite eky'obwongo kintu ky'okwagala tubabigatagata tutyo ba psychologist bano kubanga naye psychologist ajja kuba tuyambako nnyo kwa bantu nno munnange tutuuka gye okuba tugenda mbandiriza nga bulijjo omulangira kalemage gange abasoose okulabako nnyabo kale ssebo ndi musanyufu okuba wano olwaleero abantu beeyongedde okutwagala era tubaaniriza bannange YouTube mwebale TikTok mwebale Facebook mwebale mugoberera ng'ate bwe muyiga ffenna tukule let's evolve and grow together. Okay. N'eggaali zisusse nazo kisamu eggaali oli avumye background ya background eno studio studio gobe ya program ebyogerwa ofune mu ekyo eno kwati ofunamu anyway twalekedde olunaku lwaleero wiiki yonna tusabye waliwo ebijja bitambula mu ggwanga lyati Uganda ali ali kisoose busoosi wano poliisi yagambye yakutte omukyala yaba ne Dr. Spire omukyala bamukutte Eva Mbabazi bisegeka kuba bisingakaawo muyakkiriza okukolagana obulungi ennyo nnyini ddala Dr. Spire yali gynecologist abagaba abasajja abeekenneenya ne bajjanjaba ne baddaabiriza abakyala ona gynecologist mulina bakola ki bakolako kimu abakazi gynecologist ye musawo eyasoma okuguka mu bitundu by'omukyala bye twaliise ebyekyama n'ebyomusajja eyabeera urologist kati ekitundu ekyo nga kirina issues reproduction nina kino mpuliramu kino oyo gynecologist yakola ku bakyala urologist n'akola ku basajja biologist babeera batono tuba bawulira nnyo gyebali tebafa bwavu tonnafuna mbeera tebafa bwavu gyebali bakola ku nsonga kizo bakola ku private parts z'abasajja oba the male genital organs bino prostate biki bwezimbye akawago sifuka bulungi ebyo nga ekitundu ekyo kirina we kibadde onoonya urologist gw'omusajja so bye byabasajja ebyo ebyabasajja interest ennyo byabakazi ebyabakazi weri awo bagayini oyagangenda kulaba bagayini wange abakazi mulina akajanja mwakulaba nnyo bagayini bammwe bagayini baffe gynecologist abeera musajja yekka oba n'omukazi babira gynecologist abeera either musajja oba mukazi n'abakazi gye bali bagayini bakebera baani bakebera abakazi bakazi bannaabwe bafuna ba clients yes kati ate lwaki tebabafuna kubanga bw'obeera omukazi n'ogenda mu ddwaliro ng'olina issue around that place era ojja kunoonya omusawo bajja kuwa aliwo era bw'aba mukazi ajja kukebera ajja kulabirira akujjanjabe lwaki abakazi bettalira nnyo gynecologist abasajja tulina nno ekintu kye tuyita heterosexuality ye attraction ya opposites nti abakyala bettanira nnyo the male gender n'abaami bettanira nnyo the female gender kiyitibwa heterosexuality okubeera nga you're more attracted oba ng'oyanguyirwa nnyo omukyala ayanguyirwa nnyo omwami n'omwami ayanguyirwa nnyo omukyala ng'obutonde bulina okubeera ndowooza unlike poles attract like poles repel temuli babi nga baga nti nno muliwo ebisiyaga yaba aliko ekikyamu ku ekyo kati omuntu wa bulijjo omusajja olina kwagala mukazi omukazi olina kwegomba musajja kati twebuuza ekibuuzo ne mumalwaliro bijjawo ne badoctors bijjawo gayini lwaki omusajja ate atwakira nnyo abakazi eyo ensonga eviira ddala mu buto eviira ddala mu nkula y'omuntu nti omuntu buli lwaba nga tamanyi we live in the life of inquiry tunoonyereza nnyo ku kye tutamanyi and we always want to find out kyeki kino kati bwe tujja mu sexuality tulina ebika bisatu ebya sex tulina the heterosexuality beebo abali attracted to the opposite it is the normalcy oba kyekirina okuba normal nti mu bufumbo omukyala afumbirwe omwami awase omukyala then tulina homosexuality oyo yaali attracted to the same
same sex. Yes. Then tulina ne asexuality. Oyo tali interested. Asexuality. Aliwo obwezi bwatyo. Aliwo obwezi bwatyo. Tali interested in either the male or the female. Ndoza jayitako ewaggayo n'ateera amukole IUI oba IVF. Simanyi bw'akikola naye nga yetaba na attachment, sexual attachment. Nti oba nfeelinga good nga ndina omuntu bw'ati. Abeera ye asexual. Ali awo. Ababunnomo, is that normal? Esooka is the normalcy. Kye tuyise normalcy. Zino eziddako zigwa mu kwiya. Kati abantu ng'omukyala katutandike na mwana muto. Omwana omuto nga muwala ayagala nnyo omusajja. Ayagala nnyo omusajja oba daddy. Tugeze ba baby ne daddy. Ayanguyirwa nnyo the father figure. Then omwana omuto nga mulenzi abeera nnyo ne mami. Ne bwe bajja bakula you find that abaana abalenzi nga maama w'abaana abalenzi abeera the center of attraction to the boys. They defend her, they protect her kuba bamanyi munafu, eddoboozi lyettono, ajoogebwa, kati they surround. Era gwe n'omukyala yazaala abaana abalenzi, beera proud oyina amagye ag'oku ttaka mu bbanga ne mu mazzi. Kati ate n'omwami daddy abaana abawala nabo they gang around him. Lwaki? Baagala nnyo to feel a kind of way with him. Kati tata lwaki temumuwa caayi? Muzeeyi mumuwe caayi. Kati omulenzi ajjaga tasaba mwefukira. Sha nze mami abadde ampise wano. Muzeeyi mumuwe caayi. Kati abaana abawala ne mu maka setup yaabwe balumirirwa nnyo daddy. Tuli ku heterosexuality. Balumirirwa nnyo taata kuba they don't know the life of a man. N'abalenzi balumirirwa nnyo mami because they don't know the life of a woman. Bwe twayogera ku single father, single mother nga balina abaana. Twagamba omwana bw'akula ne daddy nga muwala avaamu bulungi nnyo. Yoyo CEO agenda okuyimirira ayuguumye company. Yoyo MP agenda okwogera ennyenje ezikunkumuke. Lwaki ayina voice of affirmation, ayina confirmation, ayina strength around. Era bw'afuna kyonna ekizibu nja kubirako muzeeyi. Daddy wange yagamba bw'ati. Kati n'omwana omulenzi ng'ayina mami n'akula ne mami ogenda funa the sweet soul of a man. Era wenna yafumbira omusajja nga yakuzibwa maama. Mama akuteekateeka nga ateekateeka omwami we maaso. Ajja kuyisanga bwe yaliisiza maama we. Era omwana nga yakula ne maama we nga mulenzi nga they are in touch nga baagalana. Omukyala oyo abeera happy. Lwaki? Maama omwana ono awulira ekiseeri omukyala we. Kubanga agamba mama wange. The way I feel about my mother is the same way I feel about this woman. Yes. Tuddeyo kati waliwe tuwagala wali. Ogambi tuvudde wansi eno. Tuva wansi. Tutuuka myaka egy'ekivubuka giba giti egy'ekivubuka. Egy'ekivubuka wajjawo ko disorder. Kubanga omwana bw'avubuka taata akalubamu. Ne maama n'akalubamu eri omuwala n'eri omulenzi. Taata agamba gino emyaka olina okubanga omusajja azuukuka, omusajja yeebaka bwe bityo. Kati maama n'avaayo n'agamba mwana wange muleke. Taata n'amugamba agende nkube mukube, omusajja yeebaka bw'atyo naawe nedda ajja kulwala. Kati omwana n'agamba nti mami yampolereza. Then n'omuwala mami ajja gamba emyaka 10 olina okoza ebintu, olina okuwata emmere, onaaba mukazi kitala n'agamba nti oba tebamuwasa ne bamuleka mwana wange mumu. So we find tubeera mu frictions bweziti. Lwaki? The heterosexuality yetupushinga. Oli mukyala tusekana emyaka gino egy'abakyala abakuze. Oba twalipita omukyala omukulu. Ngambye abakyala abakuze. Kale. Timagala. Omukyala yalizandise ddi okulaba gynecologist? Omukyala lwakuba nti wano mu Africa ffe tulwawo olinda kiseera kyoyagaliramu baana. Oba ng'omala funa lubuto. Waliwo abantu nga talabangako nako gyne. Mulambwe bonna. Nga amulaba afunye lubuto. Kati sijja kugendayo kakati bamanyi bakasente. Naye nga kyalibadde kya myaka ng'emeka? Omwana yenna, omuntu yenna ayina organs ezo. Olina otandika okweteekateeka as early. Nti bino omwana alwadde infections, omwana alwadde. It is better you visit such a person n'akola atya n'akuyambako. Okitegedde? Tandika as early. Omwana bw'abeera teenager awo
batandika okufuna issues alina okumanya omubiri gwe guli gutya. Sometimes abaana bareactinga bubi lwakubanga we don't introduce them to these friends. Gayina alina kubeera mukwano gwa muwala ne urologist alina kubeera mukwano gw'omulenzi so that bw'afuna issue aleme gituulira. Tulabye abakyala bangi balina menstrual cramps eziri too much naye zitandika baana nga baana bukula olubuto lumuluma munnange gundi bw'agenda mu nsonga alwalira ddala ne tumuwa n'ekitanda. Go to the gyne atandika okukubuulira what are the causes bwe kibanga kisoboka atandika okicorrectinga ng'omwana akyali than okutuuka eyo maaso n'aba nga ya blockinga enseke alina issues here and there. Abakyala oba abazadde tumanyize abaana bano nti doctors are friends. Yes, bw'otandika n'omanya nti omwana wange ameze amabeere mu myaka 6 there is an issue, go to the specialist omugambe doctor omwana ono wa myaka 6 ameze amabeere atandika okumanya gayina edda hormones ziriwo zitatandike to get help. There is no age ey'okugenda mu ddwaliro. Ekitwala mu ddwaliro is a dysfunction oba pain. Kasita olyamu ekikyamu kyonna wansi awo genda mu ddwaliro. Yesebo. Okay, oli mukyala. Yesebo. Olina gayini. Era mukazi oba musajja? Musajja. Awo tuli awo wennyini awo. Lwaki musajja? Kugambe ki lwaki musajja? Actually nkutumireko Dr. Zake. His gayini ono owange twogera ku nze. Akwekebejja. Tugamba naffe. Doctor oyo bwe nagenda mu ddwaliro nalaba natambulako amalwaliro mangi ddadda nga ndi mu kuzaala naye bwe namugwako he answered all my questions without query. Yanyanguyira nnyo ali very 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 good era abakyala abakoze naye basanyufu bwe ndowooza nze ndi musanyufu akuwa obudde bwonna. Omusajja ku mukyala ajja kuwa obudde bwonna n'omukyala ku musajja because alina answers z'atalina z'alina ofuna from you because tulina organs za njawulo. Bwe nzija nga organi yange yeyina omutawaana nga dokita wange Dr. Zake ajja kumpa amatu to know even the smallest agezeeko okunnyamba kubanga kyendi si kyali. Ajja kumpa obudde bungi ampa attention aleke ne byonna byakola naye kati ate bwe ngende wa dokita nga mukazi nze nga nze ajaga kale ekyo kirina kubeera bwe kiti kuba kyendi kyali and perhaps n'ekintutteyo yakiyitamu oba naye kyekimuluma essaawa eyo gye ŋŋendeddemu. Yes, bwe tuba nga tulina infection nange njirina kati mirali neddagala nekijja pa omulala. Lwaki answering the question that she lives oba he lives. Kati ono omwami ku mukyala ajja muwa obudde because situation gy'alimu tagimanyi yagisoma kati agenda practically kugirabira ku ono. Kyova olaba nti they prefer so much n'omuwa obudde naye n'abukuwa n'akwekebejja n'akuwa eddagala nerigana n'oddayo nerigana n'oddayo. They are learning with you kubanga kyali si kyoli. Kino sikibuuza nti oba ggweyo kikozeeko bali bakikozeeko oba bagayina abaliyo bali bakikozeeko naye nkibuuza kubanga weekiri kiraba. Bagayini bano balina engeri gye bakozesaamu mu abakyala engeri gye babegomba mu ngeri y'omukwano watuze tubiraba na lwaki era ndowooza this thing of heterosexuality omuntu omu alakinga professionalism nga bwe twayogera ku bantu abasomesa bakwana abaana twakyogerako nti era nakyo kyapeninga like that of finding out nti omusomesa omwami ayina gangs of girls around him nti ne bw'aba afuluma abamugoberera baba bawala n'omusajja bw'aba afuluma abamugoberera omusajja bw'aba afuluma bawala omukyala bw'aba afuluma balenzi because they find comfort in the opposite sex. Okitegedde kati ndowoozaawo wasiiwuukira empisa nakyo tukikondeminga wadde kihappeninga but it is not the right way. Oli bw'abazze nga mulwadde gwe bw'omwegomba you're out of your profession. Ki ekibeerayo mu kasenge eyo ng'osinkanye gayini ng'osinkanye gynecologist mu kasenge ke kisinzira situation kyekututte. Of course tugambe akebera nsonga ate si buli nsonga nti ekebera awo waliwo ensonga ng'eri awo naye ng'eva mu musulo
kati ng'ogenda mu laabu n'omuleetera result. N'atasikena akebera kulaba. Yes. Tugaba n'abakebera, bagayi bennyini abakebera abo. Ki ekibeerayo munda? Of course alina okulaba the affected area. Tukubire kafaananyi. Mpalo papula. Njaga bakubira bwana kafaananyi. Oyingidde mu kasenge ka Dr. Okonkonye gynecologist, oyingidde munda. Akwaniriza. Ekiddako. Akwaniriza nti akubuuza ki ekikuleese. Omubuulidde ensonga zo. Anti n'omubuulira n'agamba katukebere ku area eyo. Wansi wa nnuma. Ese. Ngagamba atya? Akebereko. Atya. Ate nga kebera ate kati area ekuluma. Anti tuwuliremu ko kali goli gayini. Seri gayina. Agambye atya? Ajako kebera naye nze my plea is. No, kyenjagala kikino. Njagala omuntu ali eyo ko twetwaga kuyamba omuntu. Omukazi wabayingire mu kasenkane ayina kukola biriwa byakola okumukebera. Kiki ekikuluma era ojja kweyambula ng'omuntu yenna agenza okumukebera. Your point number 1, weyambulamu engoye? Yes. N'empale n'oseka katanda yese. N'osiga bukunya. Yese. N'ogenda katanda. Ate oba ekikuluma kiri lwaki okyambazza empale ng'ate kyekikuluma. Bw'ogenda katanda nga webaka. N'alaba area eyo yes. Webaka webasibwa oti? Kisinzira ki ekikuluma? Kiyinza okuba ekikuluma kiri mu ndira nga si kyakugaziya amagulu. Wala n'ogaziya amagulu. Ese kati bwe ekikuluma kiri wansi kati what are you going to do? So tuuka ogyemu engoye webase katanda ogazizza amagulu gayina azze akola kyolwo ngaleeta sikaani oba kyakozesa kyonna tusi nga nange okutigiinya ate kutigiinya omuntu yenna bw'aba professional enough ajja kukola ekintu ng'ekyamusomesebwa tugeze nti ngenze kuzaala tosobola kuzaala nga tozaala era oyina kuzaala kati bwonga nti onneegombye kuba nzaala you're sick. Nenda kwegombye kubanga kulabye obwereere ate wagamba abasajja tulaaba twaga nnyo okutunula olaba omukazi n'abajja sse atudde butuuzi wali n'asitamu katono bwali abasajja ateekayo eriiso ate wano oba oyeyambudde. Yes kakati awo bwe twetaagira gwe guno mulanga ate gwe ngenda okukubira abaami abali eyo nga lunakuba mulanga lindako katono nnyo 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 oyina kuleeta wano gayina n'akubuulira what exactly they do. Oba patient. Oba patient. Nanti gugu babikola. Anti ze bayinza okukwata ekyo tebakinkolangako nga tekinnumangako. Yes. Neeroza kiva ku ki bagayini bano okwagala abalwadde baabwe abakyala? Lack of professionalism, empisa embi, obwenzi, okubeera nga kye yasoma yakisoma n'atakitegeera. N'agamba nze ka ngende nsoma obwa gayina onningiza abakazi. Nga teyakisoma kubajjanja. What do we tell you? Oba mubasendasenda bagayini bano namwe bakazi. Buli kintu kyonna nno kisoboka mwami Kalema. Kuba tulabyeko abaana abawala ab'essomero abeetega abasomesa. Yes. Najja nga tikyabajja n'asika sikaati. Kati mulimu abantu ng'oli alina mpisa mbi. Ogenze mu kasenka gayini? Yes. Nga talina nakikuluma. N'omugamba nze ekinnuma kiri wano. Omulagako bulazi. Yes. Kati nga you're tempting the man. Oba gwe omusajja you're tempting the urologist, the woman. Nga tolina kikuluma. That is naawe obeera toli serious with life. Okay. Yes, because naye muntu kati ndeeta omulanga ne wagambye kiri ekya gayini olina okuba nga oli professional nokwane ng'oli muntu yes ne bakukema gaana anti kati jjayo professionalism yo kiringa bano abasajja abakozesa abaana baabwe ekyo nakyo tusobola kugamba nti taata ate tajja kunaaza mwana no waliwo abasajja nga omusajja talina magezi bwe baŋŋamba naye ng'omwana yenna nga gwe azaala omwana oyo okemebwa otya okutuuka okuba ng'osobola okweyambisa omwana oyo. So gayini gynecologist aba musawo ono aba mulwadde oyagala ba patients bo tuba magezi tolina. You lack professionalism, you're sick actually. Awo woli tolina kubeerawo. Lwaki? Naye abakukemye. Kuweza kukema ngo ina magezi sebo. Mukazi nakukema nga azze kukema. Oli mulwadde, treat your patient as a patient. Nga bwe bakulekera omwana nga muwala n'ogamba ono mwana. Ne bwasitama mwana. She's a child. Tojja kukiwolereza omwana yansitamidde yankemye. Nedda bannange tubeere tukomewo. Okay, basajja bannange kakati no kano kekasala kaffe. Tulabe nga tuweebwa maybe amagezi ku lw'ensonga eno. Magezi ge waliweeredde kati abasajja couples eziri eyo. Mukazi oyo ayagala genda kwa gynecologist.
agenda kusitamira musawo ensonga bannange ogyogera bulala agenze kumukeberako lwaki otuyita kusitama avudde waka anabye bulungi buli kimu yakikoze bulungi nnyo agenze mu ddwaliro kulabagana gynecologist yambulidde omusawo n'alinnya akatanda ng'ali bwereere abeera mu blouse n'akaleega lindako ali bwereere blouse n'akaleega najjemu empale ali bukunya ali katanda amagulu agatadde eri bw'ati alina omusawo musajja mulumu tukole tutya okuba nti bakazi baffe tibatwagalako amalwaliro ndowooza gakizuula gatulaba they went far ahead ne bakubiriza abaami okuwerekera abakyala okunywa eddagala omulango ogwo kati munene nnyo naye abasajja era mukyagaanye kyova olaba nkuba omulanga nti abasawo batugamba era bw'ogenda mu ddwaliro ng'oli lubuto gw'alina omwami wo bakuyisaawo tosimba nalayo n'ogenda mu kasenge n'ogenda eno n'ogenda lwaki bagezaako to curb those vices okugezaako okuziyiza emize oba temptations nti bwe nnyingira mu kasenge ne mukyala wange oba gwe n'oyingira ne mukyala wo temptation ne bw'enaabeerawo there is nothing that is going to be done lwaki omusawo ono alaba omwami akola ki waali noono urologist oze n'omukyala wo professionalism all of a sudden ekomawo ne bw'ebanga gwe oyagala okugivaamu it comes back so I advise men nti omukyala bw'aba agenda okulaba gyne escort mwerekere genda naye after all endwadde zonna ezikwata ekitundu ekyo va kubana nti ndi lubuto ngenze kulaba ate biki kupima centimeter and all that naye endwadde ezitwala ekitundu ekyo ffenna tuzigabana omusajja n'omukazi yes kuba bwe bakebera omukyala nga abuyina automatically naawe omwami we naawe ojja kuba nabo because we indulge in the act of sex so ekinnuma oba ekiruma mukyalawo kirina okuba nga kijja kuluma naawe batukirizayo mukasenge bagayina bulungi nnyo ne muleba wadi otuuka omwana wadi otuuka naye ngamba wana bazze kumukeberako obukebezi gayina azze mukebera amwambudde omusajja obeerawo bwoti olina kuyingira nedda mu kasenge omwo mubamu ate akakateni kati omusajja ne bw'obeera bweru wa kateni nothing can happen in the curtain lwaki anti obwongo bumanyi nti essaawa yonna waliyo yes nanyini wa mukyalo yes kati ekyalibadde ekirungi abaami tuwerekereko bakyala baffe abakyala actually muvuga omutwale mugende muzimbe layini ya dokita muyingire mu kasenge annyonnyole because there is nothing to hide the moment you yes era bw'ajjamu akaleega n'akakukwasa alinya akatana gwokwata n'engoye kwata akapale alinya kati oba tokagula ogenda kukiraba kati bw'oba beera free nti oyingidde n'omukyalo ono engoye gwe omusumulula n'akaleega dokita lwaki amuyambako okitegedde omwami sumulula mukazi wa akaleega osike sikaati ogikwate otuule n'ensawo wano olinde dokita bw'ava mu kakateni ako gy'amukeberedde agambe nno nsanze kino na kino na kino naye kati tugendeko mu laabu tukonfaminge kiki ekirimu kino nkirabye yes naye twagala kulaba system yeetambula etya kati bw'atuukayo naawe wooli bagaye ne tumusanzemu infection ABCD kati naawe nno tuweeko ku musulo tulabe because it is going to be like this fena bwe tutreatinga omulundi gumu tugenda kubeera nga tuwona kumu kati omwami toleka mukyala kugenda yekka zino temptations ezimu tuzisobola naye gwogamba bugambi osigala mu mmotoka mwanguye mwangu ejjagala kugenda musange wano n'osigala ku ssimu kikola the other round eya urologist ono n'omukyala naye tatulekanga tugenda okulaba bano abasawo abakyala bagenda twekebejja ensonga zaffe omukyala ne bwasigala mu mmotoka lwaki ekitundu ekyo eky'omusajja bwe kibaako anything ensi tekola ensi eba tekola omusajja ye muntu atya obulwadde ate mu kikolwa ekyo ekya temptation and sex and all that ye command kati the moment the command center is not active omukyala ne bwakukema tolina kyoyinza kukola olw'ensonga ebikola tebiriiwo kibonezo ki atumaliriza ekyalibadde kiweebwa gynecologist singa abeera ddala nga yagadde mukazi wo first of all ebibonerezo byonno birabika bivaaringa first of all obeera oyenze ku muka musajja ogw'omusango gumu ekyokubiri obeera okozesezza obuyinza bwo obubi
so obeera ovodde omulwadde because omuntu yenna nga mulwadde abalibwa okubeera nga ekintu ne bwe kiba ekikuluma kiri mu kigere obwongo buno buli attracted to the pain. Ayinza okuba agamba oba bwe sikkirize tampa eddagala obeera okozeseza position yo bubi kati n'abasawo abakutwala oba abakukulembera balina okuba nga balina penal codes amateeka agabafuga nti omuntu bw'akola bw'ati akolebwa kino because honestly if a patient comes to the hospital gwe n'omukozesa obubi olaba ng'anyiridde nnyo yes nga weetaaga kubeera naye nga weetaaga kumuwamba because okwo ndabanga okuwamba definitely omuntu bw'abeera mulwadde alina okubeera treated nga mulwadde kyonna ky'omugamba ayinza okikola abantu abamu tebali stable enough gamba bakazi abamu n'abasajja kubanga n'omusajja naye taba stable enough eyeebaka ne patient batambuza obulwadde bwe batyo bw'ate ng'oli musawo bwe nkulabanga taata nga bwe ndaba omusomesa nti taata w'omwana ono gwe bamuwadde okusomesa n'omuddako ate n'omukabasanya obeera okoze bubi anti byanjawulo okusomesa omukulu n'omuto byanjawulo anti omukulu ate mwenkana emyaka lusa kusingako byanjawulo n'ono anti omukulu nga mulwadde so omusawo okwagala omulwadde abeera nga ayagadde omwana musango olw'ensonga gwe bali bakutraininga baakutuma ki otrainingidde n'ekitundu ekyo for all your trainings olabye ekipya kyekyo ekikujje mu kuganduula musawo gwe kyotalabangako because bwe baba masoma kyemulaba ye realia gye mulabirako abakazi bazaala enkya n'eggulu buli lunaku owunziko olabye ebitundu ebyo ebisukka mu 2 ebyekyama yes ebyabakazi yes bimu because that ate kati byonna byebimu waliwo ebiri ku kkono sibula batuve wano abatuwuliriza n'abatulaba coach Aisha Gemanya ndi life coach ntendeka obulamu in all various sectors olina okubeera n'empisa ne professionalism ey'ekyo kye wasoma bw'oba owulira nga tokisobola tulabye bafather abavaayo ne baga nti abaaye nze mbivuddemu waliwo bakwagala 1-on-1 by the way tobeerabira bakusanga one on one abanjagala wano simeyi bakwagaza wabaka beetaganiza coaching beetaganiza kubatwalira baana baabwe balabako kubasomesa bakusanga wa enamba y'essimu no nagigaba naye ate ne mugikozesa bubi kiki bakolaje bagikozesa bubi oli akukubira n'agamba nteeba emyaka gye ekiki ndaba ebintu byona ndabanga ebintu obimanyi nnyo kati teeba nina emyaka emeka olifo kino teera kaakati ne mmalirizanga omuntu yenna yagala okundaba go to my inbox bwe naakizuula nti olabibwa kubanga omuntu analabibwa omulaba ajira kugundi ye n'agamba omanyi I'm this, I'm that, I'm this, I'm that, I'm that n'akuwa essimu ye gwe you call back n'owulira kyagamba naye bw'ogaba essimu n'omulala kati mbadde gwani ate yakubidde because they wrote the number so sikyagaba namba gwegenda mu inbox yange ojja kunfuna era bangi banfunye nga banzija mu inbox nembayamba programu etyo tabule mnafa olunaku olwaleero tusuubira mufunye nnyo mutegedde bagayini kiki balina okuba nti bakola gwe taata gwe omuzadde gwe husband mukazi wo kasita omuleka n'atambula n'agenda gayini ajja kumwagala ate abo batono nnyo abaagala n'abalwadde those are the minimum oba batono betumanyi nze ntambuddeko mwami Kalema and I want to commend those people bambi aboleseza obukugu because ebiseera ebisinga olaba omukazi akukuba ali mu ngoye ate waba bw'abanga talina ngoye mubeere bulungi mukola bulungi abalemedde mu layini y'emirimu gyammwe kye mwasoma mwakitegeera tubeenyumirizaamu Mukama abawa omukisa bagayi tubasaasidde nnyo olaba oli akkuba ali mu ngoye ate bw'aziggyako mubeere bulungi